الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين وللمسلمين أجمعين والسامعين. معاشر المؤمنين، فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. ثم بزأ الله سبحانه وتعالى إبان قال لنا على نعمه تترى كبينجري بجند لله. ثم غير الله جل وعلا تمسبا سيغارينغا تغبيري وتاريك تكينديزا زاكو كسبا الله جل وعلا أسي إبينجرا وكساسلا نيمي كمبكوي صلى الله عليه وآله وسلم نابان تبنيون بين بالصحابة به nabuliyenna amugoberera n'abo be yali nabo ku bulungamu ne ku bulungi bwe batutuusaako. Abange tutya Allah subhanahu wa ta'ala, obuwangazi waffe bufunda, okwesiima kunna kuno ku dduniya kuli mu kulongoosa, ate era essanyu erya nnamaddala lirikoyo yabeeranga anyweza enzikiriza n'anywera ku nkola z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumwegayira Allah jalla wa ala atunywereze, atukuumire ku tawhid ebbanga lyonna, atuteekemu abo abeekwata ku nkola z'omubaka n'enkola ey'abo abalongoofu abaatukulembera. biiznihi tabaraka wa ta'ala, ekkatala lyaffe litambulira ku kitabo oba ku risaala ya Sheikh Abdurrahman Ash-Shamli rahimahullahu ta'ala. Omutwe gw'ekitabo gugamba nti al-arba'una al-athariya fi thanaa'i as-salafi as-salih ba'duhum ala ba'd. Gamba nti nno ebigambo 40 oba 40 ebyajja okuva ku balongoofu abaatukulembera mu kusuuta bannaabwe, bye bigambo ebyo biiznihi tabaraka wa ta'ala bye tuzze tulaba okuva yonna gye twatandikira paka we tuli. Wa insha Allahu tabaraka wa ta'ala al-yawm tugenda kubeera nga tugenda ku kigambo kyaffe eky'19 insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa hadha al-athar al-mubarak al-karim, athar oba ebigambo bino bye tugenda okulaba insha Allahu tabaraka wa ta'ala byetoolera ku sahaba ayitibwa Talha ibn Ubaydillah. Wa hadha as-sahabi min as-sabiqin bima'na alladhina asbaqu ila al-islam, alimu abo abaali abangu mu kwaniriza da'wa ey'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abayaniriza tawhid, abayaniriza da'wa okowoola okw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abataakeerewa kwanukula kwowoolebwa, abaali abangu ennyo mu kubeera nti tebaafunamu yadde n'okuguguba nga babatuusizzaako obuluŋŋamu. Wallah. ثانيا alimu abo ahadu al-asharati al-mubashsharina bil-janna, alimu abo 10 ababeera nga basanyusibwa n'ejjana. Ahadu al-asharati al-mubashsharina bil-janna, alimu abo 10 abasanyusibwa n'ejjana nga bakyali ku nsi. Omubaka alayhi salatu wassalam fi yawmin min al-ayyam bwe yajja mu masjidi fa'adda 10, n'ayogera basahaba abaweera ddala 10 ng'alaga nti gundi wa mujjana, fulani wa mujjana, fulani wa mujjana, paka 10 ne liggwayo
ne Talha ibn Ubaidillah yomukwabo mbaka alayhi salatu wassalam beyamenya sahabiyun jalil sahaba owekitiibwa era ahadu as-sitta ashabu ash-shura sahaba ono Talha ibn Ubaidillah aliyomukwabo basahaba abali omukaaga oluvanyuma lw'okubeera nti omubaka alayhi salatu wassalam bwe yali afudde abeebuuzibwako abange ani gwe tuba tulonda oba ani agenda okusikira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahaba ono ali omukwabo ababeera nga beebuuzibwako era kiraga enkizo ye wallah era ye sahaba radiyallahu anhu warda eyabeera nti ali omukwabo aslama ala yadi Abi Bakr eyasiramuka nga ayita ku mikono eja Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda wala yakhfa alaina tetuyinza kubeera nga tubuusa amaaso gaffe ekigambo omubaka alayhi salatu wassalam kye yamwogerako nga gwe nange wandyegombye okubeera nti singa gwe kibadde kyogeddwako wallahi kiba kimaze okukakasa nti oli mwabo abejjana ngera bwe tubanga ffe aboolwaleero oyinza obuteetaaga kuddayo okukola kyonna ng'olinda bulinzi kimu kyokka Allah tabaraka wa ta'ala akujjulule otuuke mu kucacyancya n'okusanyuka n'okweyagala n'okwesima okwo Allah jalla wa'ala kwe yateekerateekera abaddu be mu jjana. Omubaka alayhi salatu wassalam bwe yali ayogera ku Talha yagamba man sarrahu oyo yenna gwe kisanyusa an yandura oyo yenna gwe kisanyusa nga kikuwa essanyu nga wandyetaaze okutunula ala shahidin an yandura nga weetaaga okutunula ila shahidin koyo omujulizi ala wajhi al-ard atambula man sarrahu an yandura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard oyo yenna gwe kisanyusa eyeegomba okutunula ku shahid akyatambulira mu dduniya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah tatunula ku mulala yenna atunule ku Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu wa ardah. Mu bufunze barakallahu fikum ebyo bye tuyinza okwogera ku sahaba ono bingi bye twandibadde tumwogerako naye yakfi kitumalira oba ebyo biyinza okubeera nti bitumalira biidhnihi tabaraka wa ta'ala okumanya obuzito bwe wa qadru ne value wa makanatu n'ekifo kye mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa manzilatuhu inda Allahi tabaraka wa ta'ala n'ekifo kye eri Allah tabaraka wa ta'ala radiyallahu anhu wa radiya an sa'iri ashabi rasulillahi ajma'in. Tunsaba Allah subhanahu wa ta'ala musime ne basahaba bombaka alayhi salatu wassalam basigalidde. Qala Qais al-Bajli rahimahullahu ta'ala Qais al-Bajli rahimahullahu ta'ala yagamba كان طلحة ابن عبيد الله الصحابي رضي الله عنه وارضاه. قيس البجل ولا يقلك صحابة قتلي وكلاب طلحة ابن عبيد الله يقام بأنت طلحة ابن عبيد الله يلي من حلماء قريش. كان طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه من حلماء قريش يلي mu bantu abali abakwata empola mu Bakuraish. Makulu yali musajja omukwata empola omwetoowaze omukkakamu mu Bakuraish. يعني حلماء صفة يعني من صفة الحلم وتولد الحلم
yali mwabo abakwata empola, yali yani musajja mukwata mpola radiyallahu anhu wa arda. Wa hadhihi sifatun tayyiba aziza, kino ekitendo ekyobukwata empola sifatun karima, kitendo ekyebbeeyi, kitendo mwana wattu nga man ruziqa hadhihi sifa, yenna Allah gwabeera akigabiridde, faqad ruziqa, Allah aba amugabiridde obulungi, Allah aba amugabiridde ekyengera mu byengera ekinene ekigwanidde okubeera nga akyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan bikhulasa nti sahaba itibwa Talha ibn Ubaidillah yali mwabo abaddu abaali abakwata empola ennyo mu Baquraish, kitegeeza qabla al-islam wa ba'da, oluvannyuma olubereberye nga tannaba na kusiramuka, nga ekyo kimumanyikiddwako radiyallahu anhu warda. Ate kitegeeza wamala okubeera nti ate asiramuka n'akkiriza eddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kyabeera nga kiyitirira okukamala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Ila huna walhamdulillah.